mu kaseera kano ku lwaliro tulina obusobozi bwakubeera n'abayizi 500 bokka. Hillview bakama bange mumanyi amasomero agamu okugeneegomba kuliko essomero lya Kisu nabalabye nga bakyadde ne ku BBS ne ku CBS balina abaana 600 ye international school esinga mu Uganda. Tetuli after number, we are sorry for that. Hillview tutambulira ku class aga amasomero bwe nagatunuulira King's College buddo singa yali ku namba yandibadde n'abayizi 100 naye King's College erina abayizi 1,600. Ffe tajeti yaffe si yakuba na baana bangi, si yakuba na quantity wabula quality, ng'abayizi abafuluma beebo bennyini abagwanidde. Olusomo olujja 2024 twetaaga abayizi 500 bokka, saabapya nga ne bana abaliwo tubabaliddeko. Kitegeeza nti ebifo bye tulinawo biringa 320. Bwe tumaliriza tujja kuggalawo ge mazima. Ate si mu bubi ojja kunyiga nti lwaki munzigalidde ebweru, naye ate gwayingiza nga twakupromisinga nti tutambula na mujjuzo mu bibiina na mu dormitories. Bwe twongeramu toonyiige 2024 tulina obusobozi nga nezo kalina kweziri bw'abayizi 5 bokka.